Biri bityo n'olw'ensonga eyo kaakati tuli mu ttamuzi nnungi nnyo ne mwami Kamoga olunaku olwaleero era mbakoowola mwenna bakirantisi gye muli okwetoola eggwanga mujje mukwatagane naye emirimu gyakyagitambuzanga bwe gwali edda ate era nayiseewo ku ssente awo sebo waliwo n'essomero lisomeseza ddala abaana obulungi ekyenkanidde awo n'olw'ensonga eyo musobola omutuukirira byonna byonna naaba nga bibalambulunga waawo Kusomera ero lyennyini omwana waffe gy'agenda okusomera bamuwadde basali kamu 7 papa abantu bw'obagamba bajje Kamoga Property Consultants bali kubategera oti babudde byonna ebibaddewo byawedde teri kigaanye byonna byawedde ate twasabika ebisagiza emikisa Allah abasaasire batambule bulungi obulamu bwabwe obulamu bungi bukyali mu maaso ensi ebadde enkomerero y'ensi bikyali bingi mu maaso tusaba Allah ateremu obwangu bera obutandisa olupya inshallah taala tusaba Allah abakume sona lwaki tamukirayo kapoloti ewa Haji Hey guys, musinga mutaka nsubire muli bulungi obubiri bwange bambu mubuveeko. I've had a long day. Njiriba nnyo oluusi nange neneevaako. But mbanyumiza ki wadde okwiriba I had a long night. Now I have had a long day. Mu long day Mukama waleetedde omukisa. Laba papa bwafuna basale. Omuntu ow'omukisa mwerijjireko ng'ogenda wano. Nyongera bategeeza. Papa nfunye basale. Asasula 1.3 naye nga ya basale talina kyasasulako yadde ku Salman Junior School bannange nga basale tuzifunye tulina alhamdulillah nabagamba omuntu ow'omukisa ebimuvaamu biba bya mukisa yenze nnambwayo aba Katonda byakola Mukama tukwebaza kati abatuwalana era bagenda kwongera okunyiiga abakyala batusinga emyaka abatuwalana bagenda kwogera okutuvuma nolaba ng'omuntu alina kubeera maama wo naye n'akuvuma ayandikuyise n'akutuuza nga maama naye n'akuvuma bantu mmwe mutumenya emitima kubanga mmwe mulina otubuulirira naye ate kati ffe tutuuse nga sijja kyogera naye bw'olaba omwana ng'asobya muyita omubuulire baani okumuvuma naye nyongera bategeeza nti papa afunye basale era ffe abazadde beffe tukimufunidde ku Salman Junior School asooke mbalekaawo kubanga kati ndaba buli kimu Allah Mukama akikoze papa ayina permanent place papa ayina emmotoka emutwala ku ssomero kati ndabikambuzaayo kimu kumuzaako naye mbadde nsaba omundaba nga ndi lubuto temumbuuza ani taata w'omwana kasita balina permanent place kasita balina Morocco kasita their fees is catered for now. My job is to produce